Okay, breaking news, ladies and gentlemen, go nawe na atulaba right now, josinzira okuba ng'otuwachinga, nsaba onyambe ontambulize vidiyo eno etuuke ku buli munnankyukakyuka oba ku buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka. Kano kalango kasasuddwa ne ssente obbatuusaako mmwe mwenna. Now, ennaku z'omwezi nga 15, we all know, tugenda mu kulonda. Era Uganda agenda londa president agenda okutwala eggwanga lino for the next 5 years. Eggwanga Uganda lyeyawulamu ebiwayi bibiri. Waliwo ekiwayi kye bayita ekyabanyigirizibwa, waliwo n'ekyebayita ekyabanyigiriza. Tebakulimba nti waliwo ebibiina ebirala ebiri mu kalulu kano, bali abasigadde emperekeze. It is either National Unity Platform oba National Resistance Movement. National Unity Platform ekulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, ate National Resistance Movement ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni. Njagala otambuze vidiyo eno. Nga tweteekateeka ogenda mu kalulu akabuza ennaku ezitawera 13, bannayuganda bafunye okwemulugunya eri omuntu avunaanyizibwa mu kuteekateeka akalulu kano eno, Justice Simon Byabakama, era nga abasinga bagamba nti tebamwesiga era emirimu gye tebagyesiga. NUP welejja mu kalulu kano eno yakimanya nti newe bakawangula tebajja balangirira era bajja nakabba, wabula bajja n'enkola egamba nti tugenda mu kalulu k'okwekalakaasa kye bayita protest vote. Njagala vidiyo eno ogiwulirize n'obwegendereza osobole omumanya kugambe kano kalangu. Now, baavaawo ne bagamba ni mu protest vote tuyina ennyingo nnya. Tugenda nnoonya akalulu, tugenda londa akalulu, tugenda kuuma akalulu, tugenda kubanja akalulu. Era ebigambo ebyo bitadde nnyo security forces ne government ne regime ku bunkenke, mainly ensonga y'okuuma akalulu. Now, okuuma akalulu basobola okukakuuma, naye mu kulangirira banaalangirira Abanayuganda abatannaba mmanyiko, because this information was sent to me by someone I don't know. Angambe nti fe tugenda teekawo twataddewo akakiiko kaffe ak'ebyokulonda nga ffe bannayuganda. Sibamanyi nange ne just information njifunye. Omwana nampeereza fly eyo n'agamba nti tuyinawo kye bayita Independent Electoral Commission, National Unity Platform. Abaana bakoze tali ssente yaabwe. Abaana bakoze tali ssente yaabwe, bagamba akalulu tugenda kukabala. Era mu kuteekawo tali ssente yaabwe bataddewo n'endagiriro butya bw'ogenda oweereza result. Sigwe ali ku polling station eyo teweetaaga internet. Emu ku nsonga lwaki internet bagenda gimaamulako is baagala kwewala abaana bagenda tambuza DR forms ezo ku social media. Kati bano bagamba kale internet mugijjeeko naye tuleeseewo ate akabadi akalala. Teweetaaga internet. Njagala owulirize obubaka bw'ono omwana ampeereza voice note n'ampeereza n'eyo post. Anze omulimu gwe ngwatambuza information. Share the information. Naawe nkwegayirira ennyamba ogitambuze. Kati njagala owulirize omwana kyagambye. Tukomewo. Gunnyonnyola abantu n'obagamba nti abalonzi mwenna aba Uganda twabakoledde system ya SMS. Osindika SMS w'olondera naye nga tonnasindika SMS w'olondera osooka n'onoonya koodi ya district yo ne constituency. Mu group eno eya WhatsApp mwe muli koodi ezo zonna eza district za Uganda zonna. Teweetaaga internet kuba internet egenda vaako. Gw'osindika busindisi SMS nga bonagamba Kampala Central Division Code nti eri KMPCD n'ogiwandiika step esooka n'ogamba w'olondedde step ey'okubiri nti Kamoncha Community Center, step ey'okusatu n'ogamba Bobi Wine afunye emitwalo 3,235 Museveni 239 Jeno Muntu 18
Nandala 5 Nyagwa Kinana mu nnya Mabirizi 00 Kasibante 00 Bulira 00 n'osindika SMS eno ya nusu 10 tutalinga akalulu bannaye tutalinga akalulu internet bagenda gijjako naffe tube ne tale sente yaffe Byabakama tetumwesiga wa NRM naffe tukole yaffe. Alright, omwana wuuyo bw'atyo bw'agambye naye gwe bano abaana wabula nina onnoonya omukulu ono annyonnyole bulungi nnyo because abantu abasinga bayinza nange by then kyafunye okubuzaabuzibwa. Agambye how to send your polling station results using SMS from Uganda. Now, endagiriro yeeyo. Step 1, enter district plus constituency code KPM KMPCD, that is for Kampala. Step 2, enter polling station name Kamocha Community Center, for example. Then step 3, enter polling station results. And then after send kachesimanyi ogenda sindika ku namba ki. Omalo si oba sindika ogenda sindika kwene namba kanji kulage namba wano wansi. Buli kimu nakifunye banne munansonyiwa. Ne bana abaana nze mbatidde. Ogenda sindika kweye namba +9 7 1 5 6 5 9 8 4 6 7 2 ye namba kwa ino sindika. Wabula ngenda kunoonya omukulu ono ayongero tuwa more details on how to work out this thing because kyemanya abasinga muyinza okuba nga mubuzaabuziddwa naye nga sofa kyekyo eyeetaaga omanya details, more details, you can as well call that number down wansi awo. Omwami oyo ayinza okukuyambako ate akuteeke ne mu WhatsApp group osobole okuba nga omanya koodi ya district yo. Buli district bagiwadde koodi naye gwe bano abaana gwe bano abaana ate nga baka buli district bagiwadde koodi. So obeera mu district gundi olina omanya koodi yo gy'ogenda okukozesa okusindika gy'olina osooka oteekamu then osindike. Ogenda mu message, kwata essimu yo genda mu message. Ogenda mu message abula baba bino beetaaga okumanya naye nga ngenda funa omuntu ono in person ayongera otunnyonnyola more and more ku nsonga eno. Bannayuganda oba oli abandiyagadde okuba nga beemaningira akalulu kaabwe naye nga that is what is going on. The information gye bampadde mbatuuseeko. Information is power. Don't shoot the messenger but shoot the message. Bampita simple.